Anjula naye kituguddeko kikambwe enjuki zitusazeeko ku mukolo gw'abandi tetuliko wano. Enjuki zisazeeko buli omuntu yenna olututa omugole mu nnyumba. Enjuki zitusazeeko buli muntu adduka misinde batugaye tujjeko saawundi naye mutusaasire embeera. Emboozi y'abankuba kyeyo eyongera okuyungula ezziga mu maaso g'abangi naddala bankuba kyeyo abali mu mawanga g'Abawarabu nakati okusingira ddala mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nkwanirizaako gwe omulungi yeekumidde ku PJ the news anchor nkwebazaako gy'otussaako engalo ky'osizira okuba nga ate okakalabya muganda wange kansuubire nti ate gwe oli nandiko naye nga wenjogera bannayuganda abafamire y'omukyala amanyiddwa nga Mary era nga ono yabadde abategeezezza nga bwagenda okulinnyinyonnya essaawa yonna era nga babadde bamusuubira ku kisaawe Entebbe byababuuseko oluvannyuma lw'okufuna amawulire okuva mu bakama be nti omukyalo ono yassizza ogw'enkomero era nga yasangiddwa mu kisenge kye ng'akaze ne suwaane mu ngalo era nga bo bakama be bategeezezza nga bwe yafudde omukkuto. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ate nga n'omukyala amanyiddwa nga Najja era nga naye nkuba kyeyo babadde nkuba kyeyo amawulire bwe gatyo gagenda mu maaso okubanga ate gamubika era nga ono ye yafiiridde mu mikono gy'Abawarabu. Omukyala ono abadde ng'atera okukola obutambi ku mukutu ogwa TikTok era nga abadde TikToker w'amaanyi gw'atamujjukira oba atamutegeera kankujjukizeemu katono ddala. Nze simanyi nga wammamba wona oba munannoonya nkyabalangira nnyo obukopi. Paasipooti bwe mba nkikola nkisasula ssente era ezitoolebwako omusolo. Yero bbuuku bwe mba nkikola nkisasula ssente era ezitoolebwako omusolo. Ne mediiko bwe mba nkikola mbasasula essente era ezitoolebwako omusolo. Tiketi y'ennyonyi nze ngigula nkisasula ssente era ezitoolebwako omusolo. Ne ku kisaawe bw'oba olinnya tusasula kiriyalensi naggibwako omusolo. Obusente bwenkoledde mu bulumyo busindika e Uganda nga mutusala nnyo ensimbi. Bw'ogamba ozimba ennyumba bino biveemu seminti ayongezeddwa omusolo. N'akayumba bw'oba okamaze okkateekamu omupangisa era kaggibwako omusolo. Mu bufu bwe bumu nkuba kyeyo omulala amanyiddwa nga Maureen Nabulo naye bw'atyo omubiri gwe gugambibwa okuba nti gwatosiddwa dda mu ggwanga lyettu Uganda era nga naye yafiiridde mu mikono gy'Abawarabu. Embeera mu ggwanga erya Saudi ku sayidi ey'abaana b'obuwala eyongera kutabuka buli lukya era nga bo bambi beeraliikirivu bya nsusso era nga wenjogera bino waliwo n'abalala bagenda mu maaso okuba nga ate balajjana nga basaba buyambi bwammwe okugeza nga bano. Kwano saba ku buyambi bwammwe obulumi buzuseeko. Nategezaako ofisi ya Uganda teyanyamba, nategezaako ofisi ya Saudi teyanyamba, naye nsaba ku buyambi bwammwe obulumi bunzita nga mange yantwale nakuba empiso naye tanfaako eddagala mpali ligira ekiwundu liri ampa eddagala liddudya ekiwundu tampa liwonya. Kale munamba alina obuyambi bwona nsaba anambe. Ofisi yange eya Uganda bagyeta aluka yenavaamu bidde Saudi ndi Riyadi. Amanya gange nze Namulondo Saala nze senga njagala ku buyambi ndi Saudi nalwala ndi mulwadde nafuna obulumbi bw'okwebintu muno mu nju kuba we nalumbirwa sitereranga bannange nina ekintu ekiri mu lubuto kitambula n'ekijja wano gulinga ogusota gukola muli weebuti gulinga gusota muno nene emigongo eno gyeri ebintu ebitambulayo banaye ndi mulwadde. Ekampuni gye navaamu bagiyita Elite Winner e Kampala e Kawempe. Enamba ya Elite Winner eya office eri 070
1741 38 3 anaye njagala ku buyambi. Enamba ya offices code eri 96655 51 35 83 40. Abazadde bange, taata wange bamuyita Saalongo Wilberforce, mama wange bamuyita Naalongo Desirata. Ekyalo kye baliko bali Mayuge Ejinja. Naye munyambe ndi mu bulumi munakase omutwe gwagala kwabika. Bwe batyo bwe balabiseeko bambi wabula nga si be bokka bangi abakyali mu ndeeyo abeetagira ddala obuyambi. Jjukira nti twabaddeko wano n'omukyala amanyiddwa nga Halima era ng'ebya Halima tebinnaba kubanga biggwa. Yassa omukyala ono yasembayo okulabikirako ku embasi y'eggwanga ly'ettu Uganda era nga yali musanyufu n'asiima buli omu eyayiwawo omubiri mu nsonga ye. Wabula ng'ate amawulire agava ku embasi gagamba nti omukyala ono asabiddwa oba akakiddwa aba embasi okuba ng'ate yeetondera mukama we mu mikono gye yava aveeyo akole akatambi oba obutambi obwetonda ku ekyo kye yakola bw'abanga ddala ayagala kudda e Uganda nga mulamu. So ng'ate n'ono mukazi wattu amannya ge sinaba kubanga ng'ategeera yalabiddwako mu ddwaliro erimu mu ggwanga erya Saudi Arabia nga naye alajjana lwa bulamu bwe oluvannyuma lwa buswe okumusaba mwerekereko mu ddwaliro. Bw'atyo ate n'abeera nga aggyibwamu ensigo wamu ne nnabaana yazze engulu nga takyabirina. So ng'ate bwe tuddako mu ggwanga erya Ghana bannansi nabo bakubiddwa encukwe oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'omusambi w'omupiira Nakinku amanyiddwa nga Christian. Ono ng'abadde yasambako mu kilaabu ez'amaanyi nga Chelsea n'endalawo. Yafiiridde mu ggwanga erya Turkey ku musisi agenda mu maaso okuba ng'ate ayugumya ensi eno. Wabula ng'ate munange omulambo gwe gwazuuliddwa ennaku nga 2 emabega. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Byo ebyenneena mu nsi byeyongera buli lukya era nga wenjogeera poliisi eriko intani Nansa gwekutte amanyiddwa nga Kuteesa Dennis ng'ono abadde akakalabiza wali eri mu Entebbe Grade B Hospital oluvannyuma lw'okuba ng'ate yeekakaatika ku bakyala b'embuto babiri ng'agezaako okuba ng'abatuusako ogwa buli samaanyi abadde bakimye obujjanjabi. Akeedimo mu basawo kakomyewo era nga ku mulundi guno amalwaliro ga gavumenti agamanyiddwa nga oba agali ku mutendera gwa regional referral okugeza nga Kawempe, Kirudu, Mbarara, Mulago, Kabale n'amalala be bagenze maaso okuba ng'ate beedima oba beekalakaasa okukola era nga abalwadde bangi balabiseeko nga bakonkomalidde ku malwaliro gano nga tebakoleddwako era nga bano bagamba nti bakoze ebbanga eriwera oba emyezi egiwera nga tebasasulwa so beetaaga ku nsimbi zaabwe. Tebyabadde birungi nga ekitundutundu kya Speak Resort Munyonyo bwe kityo kikotte omuliro era nga munange kyagenze mu maaso okuba nga kisaanawo ng'era bw'olaba ekyaviiriddeko omuliro guno okuba nga ate gukwata tekinaba kuba nga ate kitegeerekeka naye ng'eyemu ku mbeera eyabaddeeyo. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuga ono agenda mu maaso okuba nga ate akalakatibwa ab'ekibiina kya National Unity Platform ab'enjawulo nga bagenda mu maaso okuba nga ate bamulumiriza okutuula ne gavumenti oba okutula n'omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni ne bakkaanya ku kuteebwa kw'abakulu okuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Ssewanyana wamu n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya Yassa bo kye bagamba nti oba oliawo yabaliddemu olukwe naye ng'ono yavudde n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti yenna amulumiriza era ayina n'obukakafu nti ddala yagenda maaso okuba nga ate akola ekintu ekyo agende maaso okuba nga abujjayo bw'andajjayo obujulizi obwo oba obukakafu ajja kuba nga ate alekulira emirimu gye oba yafesiye. Oluvannyuma lw'ebbanga ly'emyezi egiwererako ddala omukyala amanyiddwa nga Martha K akomyewo mu ggwanga ly'ettu Uganda era ng'ono ayaniriziddwa abakozi banne Next Media. Yes, omukyala ono yali yagenda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi era nga twali twategeezebwa nti yali mulwadde ng'agenda maaso okuba nga ate afuna obujjanjabi. Weewaawo okusinziira ku mawulire agavudde mu bakozi banne kiraga nti yali agenze ku mirimu gy'akuba nga ate akola naye nga tuvuddeyo eyo
ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone ekivulu kya ggwanga mu gye kikyamuwuubira ddala era nga ku lunaku olw'Essande yalabiddwako mu kkanisa y'omusumba amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe eyettanirwa abayimbi abangi era ngono bwe batyo bwe bakutte essaala wamu ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Liam Voice omukyala agambibwa okuba nti yamudeetingako oba abadde girlfriend we avuddeyo bw'ati n'agenda maaso okuba ng'ate alabula abakyala mwenna abayinza okwagala okugwa mu mukwano naye nti si muntu mwangu era si muntu mulungi era ayina ebigendererwa ebitali birungi naddala eri abakyala era bw'atyo n'abategeeza nti mumubeere wala mumulabe mudduke. Yes, omukyala ono bw'ati bw'ategeeza bakyala banne abalabudde. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Prima Kardashian avuddeyo bw'ati n'agenda mu maaso okuba ng'ate ategeeza eggwanga nga omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo bw'asinga omugenzi ekyo nakikutegeeza gye buvuddeko awo wabula takomyawo ategeezezza nti era asinga n'omukulu amanyiddwa nga Josted tata w'abaana be naga nti oyo toleeta majani ku buugi. Omukulu Eddie Kenzo amusingira wala era nga mu Uganda yakyasinze naga ovanga ku muntu abeera nominated mu international awards almost every year, ovanga ku muntu aleeta BET, ovanga ku muntu atunze Uganda musically. Kale nze Eddie Kenzo ye muwe ekitiibwa kyera mugirako enkofiira. Eby'omuyimbi Eddie Kenzo byo tebiggwa malojja. Yes, era nga bayimbi banne abamu bavuddeyo ku nsonga eno okubaako kye boogera okugeza nga Irene Ntale amutegeezeza nti munnange okwagala nkwagala era ng'oli kyali wange naye mukwano ku nsonga eno wakoze ensobi wayogedde bujwenge wandibadde ebigambo obizaayo singa oba osobola omugenzi noba nga tomuwa ekitiibwa kye n'omuleka n'awummula mirembe. Ate ye Mama King muyita omukyala Carol Kasita avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza bannayuganda okusala pressure n'omuliro ku side y'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo ng'agamba nti mu music industry ye Uganda ye mwami akyasinza okuba n'omutima omulungi. Yes, musajja wa mutima mulungi nnyo naga nti ayinza okuba bye yayogedde. Yes, yayogedde bikyamu naye ate temugenda mu maaso kubanga ate mumukomerera okutuuka ku ekyo. Musajja mulungi, musajja w'abantu ayina omutima ogwagaliza ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sylvia Namutebi ngono eriko Miss Uganda bw'ati yavuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo alina eddembe lyonna okwekompeyalinga ku muntu yenna gwakola ki gwayagala bannange tusiimeko tukkirize ti omusajja w'amaanyi, omusajja awanise bendera ya Uganda waggulu ddala agenze mu Grammy Awards n'atukiikirira atuleetedde zi BET tukkirize tugaane omusajja w'amaanyi. So nga ate n'omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds naye bw'atyo tali azaamaanyiza kyaliwe avuddeyo n'agamba nti Eddie Kenzo ye greatest living male artist Uganda gwe yali ebaddeko naye oba gwe yali erabyeko. Ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Bruno ye bibye byawanvu ye yalese ensonga mpitirivu ze sinza nakuba nga ate nkumenyera ne mmalayo ng'agamba nti Eddie Kenzo kye yakoze kikyamu. Agamba nti naye yaddamuko oluyimba lw'omukulu amanyiddwa nga Kabuye Ssemboga naye takeranga okumakya n'agamba nti asinga omukulu amanyiddwa nga Kabuye Ssemboga bla 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 ng'omukulu we yagenze maaso okuba nga atakola ki abyogera era ng'ono atuuse ne ku extent egamba nti kakole cover y'oluyimba olwo olwa Born in Africa agezeko okulaba nga approvinga Kenzo wrong ate nga mukadde ke kamu yamwegeraageranyizaako ddanaga nti abatusimbeko ku stage emu olabe kwegamba ensonga zaawanvuye ku side ya Bruno teyabitutte simple n'akamu n'akatono ddala. Olunaku olwaliro omusajja amanyiddwa nga bubizaade ajaguza amazaalibwa ge okuva mu Beatles Soldiers era nga gagabana n'omukyala amanyiddwa nga Charles and Becky. Yes, omukyala ono ategeeza nti olunaku olwaliro awezezza emyaka 23 egy'obukulu katumwagaliza amazaalibwa amalungi. Ye bba amanyiddwa nga Dictator Hamil amusiimye naga nti kino kye kintu ekirungi ekyasinza okuba nga ate kimutuukako mu bulamu bwe takirabanga. So nga ate wano ku pijja olunaku olwaliro celebrating omukyala amanyiddwa nga Precious Pross. Yes, era ng'ono munanga mwagaliza amazaalibwa amalungi si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Kellen okuvaawo ekata agamba nti akwagala ebitenkanika bestie happy birthday naye nga nnyongera otwala omukisa guno okubanga ate nsiima tiimu Pross Abwore. Yes, mwebale kubanga ate bambi mutuwagira okusurprisinga baby boy ono omukulu amanyiddwa nga Diaya olunaku lwabadde lwaggulo era gabadde mazaalibwa ge bambi. Yes, omukyala amanyiddwa nga
Fazira, thank you so much dear from Dubai okubanga ate munange watise etu oba ekitereke abantu ate tebakikirizanga banaye bagamba how is this possible Fazira okubanga ate munange atukoledde bino naye nga thank you so much for loving these people, they are so happy nga jenkomeza era nga munange bagamba nti basimye nnyo okukamala bwentyo nenyongera okubanga ate ntwala omukisa guno okusiima mwe mwenna abasaze okubanga ate mwenyigira mu bibiina nga bino ebya timu prosi awori ebigenda maaso okubanga ate birwanirira eddembe ery'abaana abobuwala bankuba kyeyo oba bakadama abali mu mawanga g'Abawarabu mwebale nnyo mubalidiraho omulimu amatendo gwe mwegenda maaso okubanga ate mwekolamu esaidi eyo naye nga nyongera okubajjukiza nti abeera RNP Fifi ne Remy at your services okubanga munange tukola ki tukutusaako ebintu bwe biti gayagala okubanga otutuma mu baagalwa abo ebintu tubituusiza ddala bambi tetubirira mu kkubo bituuka bulungi nnyo nnyini ddala era ng'abantu bo tubaleka basanyufu byansuso era kubanga ate mbalekera omwami amanyiddwa nga Ichuli ng'agenda maaso okubanga ate oba nkiyite ntya simanyi oba kubuulirira oba kukola ki naye nga yabadde n'obubaka obw'amaanyi ddala bwagenda maaso okubanga ate ayisaawo eri omukyala amanyiddwa nga Shamimu Mayanja. Waliwo omukazi azanya mizannyo simanyi mboozi z'amalwa akakampi ak'olutwe kalina amaaso gonna magazi gati kabeera keebikkiridde buli ssaawa akakazi ako mirundi giweze kampita Ichuli nakasanganga newaani newa Kurusumu kabeera mu ijabu newe wekapa haga banaye kanyweza ne kankulubuusaako amabeere emikono ne kagikwata eno kyokka nga kali mu ijabu yokka temuli kantu konna naye kalina disguise ya busiraamu kalina bba waako kamufuula muddu awulira musajja kamuloga ali awo yakwata akazi ne kakwatirira nga yali awo ku kamera olumana kamugamba gendeko editing ebintu ne agenda mu bantu bonna abazannya emizannyo akakazi kano mukegendereze kalimu olwa Thailand kalimu olutayirandi tekava ku nnyonyi kati kalina ekivulu kyekalanga mbu simanyi bya ntalo naye bw'otunula ennanga gy'alanga ekivulu alinga muyimbi sente azijjawa banne ze batajja mu mizannyo oluwala olwo olw'amaaso olwamboozi z'amalwa olubeera mu ijja lwolaba ne bamawulana drain simanyi buli mu lusonda ne lulina abasajja kyokka lufumbo nze we lumpaaga ne lusooka lunyenya amabeere luyina amabeere amanene ne lunkoona amabeere mu kifuba ne lunkwata naye nagenda odduwa haaga nga mpulira omubiri mwereere kyokka omusajja waali awo bannange weewalanga nnyo obwamuddo awulira ate ndabye muddo awulira oli yalaze wala yeyeyey akakazi kajja ne kakukwata n'obeera firinako kalina ebiiso binene kalina omututu gw'ebbeeyo weeguti naye ng'olaba nze nali ndowooza gayi nti oba just nga woolaba bano bagayi abatukwata kyanzigwako nnyo nga baŋŋambye oli gayi yebbawo oyo omukyala nti balina n'embaga neŋŋamba akakazi ako mukegendereze kebikkirira bwebikkirizi naye obuyaye buli ku lukazi olwo teruva ku nnyonyi kati terusuubula kintu kyonna etayirandi ne luba lunonyayo ki emboozi z'amalwa zaagwa kati tyalina byantalo woomulaba yonna mu bintu byazanya ne babulusi kapromoting amaaso gakali mu ngalo gati olutuka ekyoli neŋamba akasi kambeeredde ki bannange muntasa ekakazi akakazi ako kansumbuwa ekitetegerekeka musajja gwoli musajja ki omukazi wo n'abeera nga alimu ebintu ebiraga nti tatere bannange omukazi oyo tateredde mu bufumbo naye bbaawe baamuloga era ebyeddogo naye sinti bikola ogaye abeera awo nekamuga agendeeko okwate editinge n'avuga emmotoka kavuga UBL kalina emmotoka mpya katimba zi posters kalanga byantalo ng'akalanga lonchi teri muzannyi wa katemba asobola abano bannampijja baani ina kuba nti ebonizi
omuzannyo tegulangika ne kalanga omuzannyo everywhere weeguli obulango sente azijjawa azijja mizannyo gino emizannyo gya Uganda mugimanyi mukakasa omukazi oyo sente azijja mizannyo badde yananga bazanya bannange rape nga azanya nze mbeera ku rape all the time mbeera ku rape mbeera ku buzannyi kinzanyira bulungi ki rape regardless ebyabindeeba nze ndi kulitiiki naye waliwo byenjagala nze ndaba nnyo rape naddala obuzannyo bwe yes ndi faani wa rape lwakuba naye takikkiriza yes kekaani akakazi ako bannanga akabeera mu hijabu ku mboozi z'amalwa kalina amaaso magazi gati yambala kaleega mu hijabu oyambalemu n'akoomunda lekerawo notuwawaaga ng'omusajja wo waali omukazi yantuulako juzi nga mpulirira ddala ebitundu byekyama binkoonako eno neweeka ebigula itali naye itali niŋŋamba akakazi keetiiyuula kikanjagaza ki omuntu gwe kaliko amaanyi mye mutaka yeewumba yakkiriza ne muzza kugombolola onaleba molesimwabi zubedah nedda sikiri ekyabula n'ekyabulaka amaaso gakiri mu ngalo wabula musajja gwe baakuloga nkyalabye bamuddo awulira ate kati owambi omusajja oyo senga tewali amumanyi I can tell you all don't know that man tomanyi nti oyo akakazi no disrespect tomanyi nti nkayita kazi kuba katonotono mu hijabu sikanene keekuuma omubiri kali very thick kankwata ne kaliko kangulubusa amabeere neŋŋamba kazi kabadde ki naye ekyasinga okuntiisa ng'omusajja waali awantunuulidde ne tuzannya nga omanyi ndi joki naye nkasitula naye nga mpulira eno amabina temuli kantu naye ng'ekineewunyisa omusajja ali awo ne bannange obwavu bujja tuttisa nga waali muddo awulira weyeesesa ne bamuga agendeeko editinga ebintu n'agamba ekiribaayi ne twekubyeyo n'ekifaananyi n'enkwata kakazi ke n'enkanyiganyiga nga waali bannange tokkiriza obwa muddo awulira muddo awulira anti omukazi akola ebintu ng'olaba keka Shamimu jamwija Shamimu yambala akaleega ng'ojja mu bantu Shamimu yambala akoomunda no offense Shamimu wampadde aga ng'onsitula wonzanya ulinga mpulira wallahi Shamimu oli mukyala musiraamu lwaki nandize nenkwogerera bwetu ne Shamimu wammazeeko emirembe Shamimu konneetiyuulireko okinga omusajja wo waali no neetiyuulira Shamimu nakulabya amaaso gakuli mu ngalo